Sumba akoze abalabe bangi nnyo than friends. Yetonzeeko entalo. Ayina entalo nnyingi nnyo in that senga kino ekintu kyabadde kikoleddwa ne kitu I don't know how to put it. If this had happened and yes, ne kitwala obulamu bwe tetwali tegeddaani. Akikoze ku basumba banne, akikoze mu ba politicians, akikoze mu bantu ba bulijjo, akikoze mu kwegamba ayina abalabe bangi nti ne wekibeera mu basira gigattagatta teyina kwegamba newogatta newogezaako owolereza omusumba olaba nga tebijja waliwo akalala kenzijukiddeawo because tosobola kuŋŋamba there and then they are telling us you've had 7 bullets on your back. Gwe sasa olimanyi senga kati ne backbone oyo musajja tatuula. If at all gondi yali yakola. By the way, nalabye kumanyi senga gwasensebuse bwe guti nyama ikola ki. Ono buli amuyuziza omugongo. Omuntu esasi gwe liyuziza omugongo asobola okutambula nayimirira n'akola ne press conference n'ayogera n'abantu. Abasawo ne bamudischarge n'omudischarge ngadde mangu eka. Yadde waka. Ekiro ekyo kyennyini. Ekiro ekyo emisana eriyo. Ugandans. What is happening? Njagala kubuuzaako ekibuuzo nga kigenda gyali. Is Uganda safe? Is Uganda bleeding? Oba kya of Bobby Wine. Kati ekyasembyeyo yakakkanyiza Lord Mayor. Namukaka akakkanyiza abantu n'abafuula ng'abasiru. Walebe kyakoze mukyala we. Abakaka kwegamba abantu bangi nnyo nti there are very many people nti in that wofuna obuzibu tomanya where the problem is coming from. Because you have very many enemies. Yeah. Now wait about this incident. Have you had any Musumba talk? Kati gwe wategedde side gye bakutte yokutte motoko jivugo jijjawo odda side wa what if jodda gye baraze gye bagenza ate don't you think nti ate nga oli wabaddala yajidde bulamu bwo ajja kusiga agamba ne ono ndabika sigwe nkubye simuse kanzireyo. Some people are not happy because bagamba accountability ebaweebwa. Close anti Musumba tanaba kweteekateeka neera ku kolaki tanaba kweteekateeka kimala kutandika ku yali agambye mu January eno kakati munange bino kakati gwe for example yayongeza bwongeza nkaluka abasentebe kati kabyalo anti omuliro gwamala kubaawo. For example njagala kuwa example eno tugeze oyina gwobanja sente zonge 10 kale emitwalo gyonge ebiri naye guba mutwalo nakuga n'ekimbo omanyi ja iteyayo olw'omukaaga ozinone n'owulira ku lwokuna nti omwana we ali ku kitanda oba yafudde oba yayidde oba motopiki yamukoonyo oba kiki ku lw'omukaaga mbuulira ogendayo n'omubanja sente zo okireka togenda kati era mukyabanja Pentagon wangi maama lwaki mugivaako tujesonyiwe mumusabe hexagoni ndooza walina rectangle triangle hexagoni bikyebyo waliwo negye bayitanga oba tricycle ate nze ndooza bambi mumusonyiwe mumusaasire ebizibu ebyatuuseewo tusonde sente za Pentagon endala musonde endala kati tusonde amadika kati zino kakati esingako awo byonna musaba bimukolera munnaaye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 Nkulamusiza nnyo nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola weebale nnyo weebalire ddala gye weekoledde nze Martin Nchimba wanate tukomyewo
mu nsonga endala it is yet another edition. It's a fresh year, a new year 2024. Ania kiroza ko ntitutuuka mu 2024. Nzijukira nga tukyasomedde nga bawandika ku lubaawo 1997, 1998 nga tuli mu primary awo. Ticha nga ateeka mu kasonda waggulu 2000. Awo nzijukira 2000 bakyekyaliwo. Waliwo obusawo bwa euro. Waliwo school bag bayitanga euro nga buliko euro 2000. Twabukwata obwo. Obudde walanya actually kensinga okujukira mu 2000 euro 2000 ka bag. Kale nkomyewo ne Pachono. Pacho soko uze ku bantu. Esapuli ngogikwesa kiki? Balabi baffe abatulaba era sapuli njina. Saagikweka tolwakinjikweka. Saagikweka. Proud Catholic. Yes. I'm one. Otyo? Baba ogenda kuba Amasasi jojjayo. No. Obadde ki? Mulungi waffe atulaba webale nnyo okwekuumira ku Chamber Updates. Kansubire nti oli bulungi. Nze Pacho happy new year. Kansubire nti munnange omwaka omukadde. Byonna ebyagaana tusabe Mukama abitukolere mu mwaka guno lwakubanga era ninganga alaba oba tukube fireworks tugende mu 2025. Munaku just naku 3 nyeza akayitawo kati tukubya fireworks. Speed je gutandikidde. Kutandisa da speed. Why? Zikiza mbuzeeko omwana mulaba mu Gloria Giro. Abira nnyo ku TikTok oba mulaba? Banji asinga kola biki? Content wala totinga kuki? Kunywa paka kuwulira bubi. Akawala keeru. Kanywera bikirabu byenjagala bannange. Kanywera byenjagala. Mwana gwenjagala kuwamu kirabu nga 10 zokka. Njagala owulire, saagala owulire bubi naye njagala owulire bubi. Olwo ka video ke yakola nga amasimanyi. Simanyi ti omwami yamuwa ssente munamugamba yangu wako. Simanyi yangu wako oddeko okumaba gwe bulijjo okomawo bukedde. Ona kala ke yakola simanyi omwenge banange mutono. Omwenge mutono simanyi gwa kupima ko. I love her. Mwagala nnyo. Giro nkwagala nnyo bakuntagingire. Nti nkwagala nnyo. I think I won't say your number one fan but onkolera byenjagala. She makes me never be stressed. I really love the humor in her and everything byakola. And tuina kimwe ekitugatta, tuinawo okekirala ekitugatta. Mwena muli banyuba club. Fena tuli banyuba club atenga club awooma. Nze ndi wakachai. Alenze nakugamba nti ndi mulokole nga siri mulokole. Tojja kubeera nga ffe munnaye waffe gukkirizibwa. Munywa mu lwatu, munywa mu lwatu. Ffe gukkirizibwa. Njagala okubategeeza Hajimiti. Olesa akachai. Ndi wakachai. Olese katono. Why? Ebyamwe sebisobola. Ne olala njala tukole shonga nange nina kirabu zange wano nga nyingi nga ziringeza Giro. Nenjagala sponsor omwawa sponsoring kirabu ezo. Company yenyini ya kirabu yebejja. Ne banaye company ya kirabu je banange nga tuweereza nga tunywedde kirabu. Naye oyagala kunywera kirabu oyagala kunywera ano ng'olinanga zaatanywa. Ate kati gwobo kati oba otamira. Ate kirabu tatamiza. Ne yakola ki? Obeera owomerwa buwomerwa nga kuwa moto Giro bwabeera mu vibe buli. Ate akaza yaliwa. Simanyi ng'akazaaki. Susan kozi wali ayagala amazzi mwamuwaki. Mwamugamba agenda anywa ekyo. Gwe ne antisu. Kirabu. Mwamuga kirabu. Naye mu buklips obulabe. Kirabu yatonyesa enkuba. Omumanyi. Hajimiti bannanga abagamba nti mugende yabakoleko abalina okusomoza okwenjawulo. Akina nabwe manja, akina nabi entunda biganye, akina nireko omudibo omusirani, bakuba Amasasi gwofa, modoka wegwa kabenje gwofa mu bantu 17 abali mugwera. Olya ebintu byo bito ebito so genda yoko bamukubire ku simu ga hajinjala kuduwa njagala kutambula naye akulobere kuduwa. Oyinza mukulya ku 075 2 15 ne musobola okwanga mukwatagana nakulombera kuduwa. Kyensobola okusaba again subscribinga, likinga, commentinga, teeka koka comment kona koboye. Mwena comment tuzagala. Abave ebuyi n'abebuyi mwena you are welcome. Muteekeko comment zamwe. Tutandike genda wala nange mbasaba ngandi wano ku Chamber Updates genda ku Uganda ddala o subscribing channel ya YouTube. Yes, ya YouTube. Okay. Bajita Uganda ddala mu block letters ante nakuzamba tebakyazita capital letters. Mera y'abaana bange banjigiriza oluzungu bannange kibankoze mu holiday. Nananjigiriza wa myaka emeka etaano. Mu caps lock. It is not spell the word Bugnoga B double OK na fence kona seka. No mugamba.
kirina okubeera BOOK. Tebakyagamba ddabo. Era gwe ebyaddabo byaffe anjigiriza no wa myaka etaano. Ebyaddabo byaffe eri ng'ebintu bikyuse nnyo. Era bannono. Osimanyi maama byakyuka. Kati bazita batyeza. Kugambye omwana anjigiriza abeereko eyo n'aŋŋamba ebintu n'eŋŋamba banaye kiki. Naawe muyigirize. Somese nnyo abaana. Naye munywe. Andi kati sijja muyigiriza bya kikadde ate nga waliwo ebipya ebigenda mu maaso kitegeera. All right. So kakati mbadde nkyabagamba Uganda ddala nti Uganda mu capital letters otekeyo ka slash ddala eri DDALA. DD oba kifo gye twagambanga double D ALA Uganda ddala. Kona akadaako watching videos zonna eziriyo oba zosobodde likinga commenting ateka ka comment mukwano gwange omulungi tujja kubanga tutambula bulungi nnyo nyenze Pacho. All right. Pacho njagala ngenda kutandika n'amawulire ga kusaasira eri famire ya bodyguard wa pastor yafudde. Bodyguard dereva. Bodyguard kubanga SFC conference. Namwe mutubuuza. No kale kitufu bodyguard kubanga SFC ejje eri kuma president. Lye bayita Special Forces Command likakasiza nti omugenzi waabwe ndowooza bali bamusindika akuume pastor. Soko olindeko. Bulijjo ne pastor president. Akola wa president. Ani. Pastor. Eyo house of prayer bulijjo ya president Museveni. Ayambako ku president okulungamya abantu ba president. Baba. Badde okubaleka kumulamwanga omanyi nkole ntyo okubanga nange gankuuma. Amaje. Aga SFC. Yamba ku president. Nukola ki? Unayoda muyamba ki? Kuvuma Bobby Wine. Tewala bi first general nga aweereza treaty. Yagambe bamukubye amu chechi twaima head shoulder knees and toes shoulder eriwa head shoulder knees and toes knees and toes katoziza bunese head shoulder knees and toes byagwera simanyi bichi andi chovola bangu kaite tushabijukira kana bana bayino twasoma dda nina nga bino tetwabyogerangako sitomaka batugaye head shoulder knees and toes bye twayima head shoulder this is a ham what a ham this is a stomach kakati we bakuye pasa tukwabeddeko shoulder tukwadeko shoulder tweet bagambye nawulidde nga bagundi babizonto bigamba nawulidde gundi ono nga bagamba nti no tweet yabadde kombo amu yabadde ki naye gwe jeno tomumanyi n'okuwandiika tweet ezitatukwatagana tojjukira bwe yasuubiza okulumba Kenya mu lunaku lumu simanyi mu tweet mutya ayimini agamba America agamba Kenya agamba America byonna nze sibijjukira sisaaliyo tweet za jeno zigenda mpola oba tebansose muwulira kituufu anyway nedda yinza okuba naye bambi yabuzaabuziddwa nga tebamubuulidde ekituufu omanye ekikanga bwekyo ekibeera bannanga omuntu yeekanga n'oyogera ebitakwatagana olaba kati ayinza okuba bambi basoose mugamba head shoulder n'asindika tweet ate tugenda okulaba nga ka injale kali ku hamu nenze nadendo kalinga ki kalinga test ya HIV nadendo zabava kwekebeza musujja n'okugaba omusaayi bakuba wano era empiso bagikubaawo anyway nga tumaze okuwa amawulire g'okusaasira kubanga kyo ekituufu omusajja bambi oli yafudde ekitalo nnyo eri famire ye nabyeko mu emisenku bugange agamba nti alese namwandu wa alina baby baby ate nti namwandu naye muwala muto nnyo then ne abaana ate abo abasajja bambi balwawo okuwasa babera musakirute eyo sikute balemesa ate ne bawasa balwawo okuddayo ewaka ate ne baddayo ewaka baba bakugira nnyo tugamba baba n'ebizibu bingi nnyo naye twagala okusaasira famire ey'omugenzi oyo gwe tonaba kubanga tutegera bulungi nnyo naye nga obukozi tujja bamuyita Uncle Richard naye nga kireka abadde atuta akabanga ng'ali n'emusumba era atute ebbanga nange we naliyo he was there wali omumanyi yes yali dereva yali bodega nze nno namumanyanga mukadde w'ekkanisa nga abeeramu nnyo omwo mu kkanisa nga waliwo nga n'omulala
nze twabagamba wano nti aba SFC balinga bangi omwo mu church akale abakolera eyo abamaje nga tetumanyi ba SFC babiki naye nga balingamu nga bangi walingawo n'omulala Kakulu John Chegeera nga tebabeera mu uniform naye nga like bw'otuuka ku mmotoka yo baki kijaketo kirabamu biki era nga bagundi security era bajja n'obuntu bwabwe wano nga weebuli obuyita obusambi chicken thigh Chegeera so he has been there for some time. Kitegeeza n'eri okumuteeka eri ng'omukadde kanisa nagwo manyiyiriza okuba ku security era. I don't really know, but for us we twalowoozanga nnyo nti because they come ate nga batulira ddala ku kituuti eri waggulu abakadde b'ekkanisa batuula, so whoever sits there we would believe is a what? Mukulu wa kanisa. Yes. Part of the pastoral team. Yes. And the entire group. The entire team wenene inokola ki. So that is what we thought. Negatako twebaze Mukama eyasima tusiza omusumba affe. Musumba yawonye okutibwa, yawonye amasasi. Yabazeko 15 n'endooza gasuseemu. Oseka ki? Soda abadde antuga. Musumba Katonda yamutaasizza era n'asobola okufisawo kakonekadde akagoba abatemu aba boda ababadde bamukuba amasasi n'atabafuna n'akyuse mu lukana aba boda ne lwaki banaye ababadde ku boda boda bayina emboozi nange namusanze wa boda gyantute baddaagega namusanze awuliriza wa boda ava kunzija nateete naye nga baaba emboozi gyalina wo abamu bagamba mbu musumba eno nange mbu abazannya firimu kati firimu ki firimu esobola okufiiramu omuntu naye ddaba Nigeria tuziraba bafa nga firimu sayo atafudde kati kikyo what are you trying to insinuate anti webeera firimu musumba muzannyo omukulu this is a serious issue yatuliko gye tudiskasinga so okay okusinga kale gwe nga bwomanyi oli munamawulire abaddewo kakaseera actually you have ever interacted with abantu bali baseeko bebakuba amasasi waliyo interactinzeeko nabo mu bulamu bwabwe nga bakyali balamu so when it comes to naddala ng'omugenzi Kaweesi oyo bannange I don't know cause ndoza ennaku nga 3 media house ze yasembayo okukolera that gundi eyo mu wiiki eyo I think my media house was one of them. I think I was one of the people who met him. Nitunyumyanga, he's one person. Banange. Yes. So kati wema yogera ku kigambo ky'okuba masasi. Obadde reporting about. Actually nekirumira lwe eyo week twaitwa kamukyaza fe in our morning show. Nze Kaweesi gundi gwenzukira Muhammad kirumira yanonyako n'emmundu. Yanonyako n'emmundu nantukako nga temanyi gwanoonya bwafaanana. Ne mugamba yeyongere mu maaso aliyo nze n'entema. Yali akuliddemu operation yali awo wansi. Mweyongere mu maaso wali okoze eki? Nali ku mpewo ku Macha ku radio ne musabula. Yali akulembeddemu akatale k'abalema ke baasenda. Kana aka wansi wano ku Namirembe Road, right? No, side one eno nga mu Kisenyi. Ala akatale ke baasenda awo. Akabalema kaddawa kano kali kaba veteran tebali balema abalema be baliwa abalema bano Namirembe Road ngokirira wansi awo beta mukajja naye veteran bali eri mu Kisenyi so me I mistake this kati waliwo omugage yagula waawo by then kirumira yali akyakola bikoto bya mu Kampala muno yakulembera so najja ku muzindalo ne muyisa bubi n'omuyisamu eggaali najja ne ka pisto mu ngalo tukana yingira nayitawo nabuuza aliwa leo ali yambuka anyway okugenda yo namba negamba nti betuzenga tu reporting ku bubenje obw'amasasi bwe butyo embeera tuzibanga tuzaba tezitakwawukana zitera okufaanagana akabadde recent akakasembayo jjajja yichuli kale ng'omugyeko naye ku survivor gwe twalabako Jeno Katumba yava mu mmotoka nga abaana bamugamba boda Jeno jatukutwale mu ddwaliro Jeno ngawuza muntu alawa nga unze nga eri mu shock naye tuli mu kwebuuza pastor yasobodde otafuna amaanyi agasobola okuvuga emmotoka n'agobako ne ku bazigu buvumu kika kyobo gwabangalako ne pastor nze ansabira busabizi sirina ate nsabira ku radio siyinza muwako gye bujulizi bwa face to face
buvumu kyo obwo omuntu basobola okukozesa ovuga emmotoka? First and foremost, njagala kusaasirako nnyo family y'omugenzi Uncle Richard, because he has been a very calm person, very humble, very reserved. Bye bigambo bye nsobola omwogerako. Rest in eternal peace. Whatever has happened, let God be the one to intervene. Eri omusumba njagala musaasirako okuwona akabenje ako. Okuwona akabenje. That is if kabaddeyo nga simboozi kubanze bambi badde sirina data nakati sinaba nabitegeera mpulira buulizi mboozi kyovula nga ngambye abantu abali ku shoyo wano banteekengako ku mukutu nange mbeereko nga buli show njigoberera. Anyway, it's so bad that abazigu badde baagala oba it was bazigu oba it was what, because abatemu. What is the difference between omuzigu n'omutemu? Abazigu babakalako ababbi. Then the killers abatemu. And then tweet yagambye etya kuba mpulidde bagamba nti I think the tweet y'omukulu yabadde gamba they might be ADF. It's so bad that you almost lost your life. Era tukusabira munnango wona aga amasasi agakukubiddwa bagambye ameka mugongo nalabye Senkubuge. Senkubuge yagambye saso bali amuyuziza bakiyisa kuyuza mugongo. Anyway, it's so bad nti ebintu nga bino bigenda maaso mu ggwanga. Yes, much as twins, people can do fun and we laugh a bit and what, but I think this is the time buli muntu wali okumanya nti tetuli safe. Every Ugandan is not safe. Omanyi wekimala okutuuka kuba ne bakusampolingamu, that is when you come to understand sometimes ti kino kiri bwe kiti. Bwekituuka ku muntu abadde ne ku side ya government. Omwana bw'omugamba nga buli kaseera tobuukaawo nawalaze mpaka n'abuukawo n'amenyo like nga tomugamba what exactly nti senga okimalayo nti tobuukawo wobuukawo ne tutatuuka eri ojja kugwamu omenyeke. Sometimes aba yaganya trying to see lwaki baŋŋaana okukola kino. So watryinga nafunamu pain awamanya nti bulijjo kye baŋŋamba kikola ki oba mugamba tokwata kusigira byokya okitegeera kati ewa walaze mpaka ng'omuzadde yeno oyinza n'okukwata akajiiko lumu nga kookya oteeseeko nga tekookya nnyo n'omukoonako kko wano eno atye okuddayo ku muliro guli. So it's so bad. No one can be me. I personally I can't be happy ng'omuntu afunye obuzibu even if I don't agree with that person in certain things. When it happens to someone that you know. Yes, because tuyinza okubanga politically, emotionally and nebirala tetubigatta. Ideology. Ideas, yes, ideology. Bachita bichi? Ideology. Nga we have different ochegeera. Ebintu ebyenjawulo nga bingi like ebitu ebitatugatta kati nga bingi nenge era sisobola kwagaliza kufa. Ochegeera simwagaliza kufa. Naye mujjukira bwe twavaayo oba abantu abavuddengayo nga bagamba nti no we are not safe. We are not safe. Bwe twavaayo ne twogera ensonga ezo wajja n'okavaringako story yange nga nfunye akabenje. Akabenje. When I was almost knocked by that very car, eyenjeru. Yeah, Pastor. So if you didn't cover that story, I think it's Geoffrey who did that story. Saji. It was in Deva. Aho wenyini nga popopo. Pastor yakutomedde. That car almost knocked me. Ngoli muyiyo oba wali? I was on a border. Ndabye about this year. Anyway, sagala kuddamu ebyo ebintu ne bwe twavaayo ne tugamba abantu nti in fact when that incident happened story yange nebeera covered. Abantu abamu ne nalabanga comments ku show eyo ya Embozi mu UG nga bagamba oyo naye ali kwagala genda mu is it Buwawang, they call it what in Luganda, Buwawang, say something like that. Buwanganguse. Something like that. Mbu naye ali kwagala bamusondere sente nga bini bwe bamusondera n'agenda Canada. No, we are trying to tell you that wano tewali muntu ali safe. You can only be safe when you're in your house.
oba okitegeera nti wonna we tutambulira Mukama yekka yakola ki yakuuma kyova olabanga ne Bayibuli egamba nti nno Mukama waata ne bw'onooteekawo basikaali bameka nga Mukama si yakuumyewo Zabbuli 127 Mukama batakuuma kibuga bakuumira bwereere oba onfuna bulungi so nenga go back to the akabenje kenyini nga gwe munamawulire kicho yinza okwogera ku byowulira because fena twogera bagose twabaddeyo but okusinza ku what happened musumba mwenyini byanyumya ne abakozi abakolewo ebibogeddeko ne situation nga bwetero okubeera singa abawe ngeri yakabenje like account we kati okay first and foremost I think I want to njagala ogamba nti nga munnamawulire omutendeke si bano abavuddeyo ne katika mu abayita bannamawulire bali kubalekaana bakola biki but we are talking about professionalism here now so kati nze njagala kutandikira ddala ku venue ku kifo crime scene bino we bya happenings wekyabaddeyo Bawalakata is a place I know very well. When nakolera kusubi emyaka ena 5 years nali nsula ku Bawalakata. Bawalakata kalaka kuba ke Bawalakata kana kettaka ngogenda okutuuka nga ku nyumba ziringa ziriko masses national housing is on the left. Nenga SDA church eri wano waggulu. Then there is that road yalinga yattaka oba alikola. Maze banga don't pass that side. Kwa bad event. So then there is one which goes opposite. If you're going to Nansana, immediately we badza akatale katwe actually akatale we kali. Waliwo akakuba akavaawo ne kaje ne kagwa kulino. Ne kagwa ku olio erigene na mongone eryo. Ekuba eryo. Oyinza n'okuva wa pastor ono mugenzi yafa. Pasayiga ekawala. Aha. Kati ojje oyite ku church bagituba St Andrews oba bikibikyawo. Ojje okirire waliwo eri ofunawo amayumba amalungi awo bikibiki because the apartments inaberanga muzalinga side zaawo. Then okirire nakyo bwoti kyalinga kibinnyonyera ng'enkuba weetonya nga waliwo some deep gundi nga kiwavu. Ekyo Bawalakata kye kikubo ekikirira. Nechigwa ku kakuba akabula kakatono kugwa ku nkulungo ye namungona ku roundabout. I think yo Bawalakata kakubo kataka. Nayenga kakuleta ku main noliyoko ogenda walinga ku goni. Ekyengulu waawo batundirawo I think batundirangawo bikadde bikyawo. So one time bali bagendo zimbo bakyawo kumbi Bawalakata ettaka neri kubaba nerigira abantu ekizimba awo bo kijjukira. That was some year. Anyway. So it's a place that you know. It's a place I know very well. Bawalakata is a place ne wajjanga sawa mikoba munano ba mwenda wa bichi. Ngosanga wa abantu nga wali so busy. It's a very busy place. Because from there is when you'd reach. From there it's like about 200 meters or 300 to the other Labambe yalinga wow. So the place is really busy. Wali busy kubanga. Nange we navanga ku mulimu kuba nakolanga show y'ekiro oluusi nga nyinyuka ne ntuukawo 8 awo wenzikiririra ewaka obanga sikoze nenvayo nga ku mukago gw'ekiro ngera pichi oba mmotoka nga amanyi omugamba omuvubuka Santos ndeka wano genda kubanga ekitegeera nga driver bicho naye omuleka n'agenda omulekubeera alina okunona ab'okumaca ndeka wano kati nze wano kantambulewo bicho kitegeera things like that. So it's a place I know it's a busy place. One crime scene eyo wenjagala okutandikira babagamba it's where the things happened. It's a very busy place. Naye if ekyabaddewo byabaddewo how comes baya temunfuna bubi temunkwata bubi nigezaako nange kyange how comes no one saw what went on. No one can explain apart from ekyatulise kyebawudde nga they think it's a Subaru. Yes. How comes no one saw? Sawa satu. Neziba zibadde 4 oba 5. That is still too early for Bawalakata. Jemmanyi Bawalakata Kasubi, the whole of that area. Okitegeera. So sawa satu waba wakyali busy. Waba watandika na butandisi abenkoko ndoza nga batandika na butandisi kujja ku street. Aba chips ebyo twala tugende.
tewali alina katambi konna nga so how comes tetunafunayo katambi konna katulaga because most ojjukiranga incidences zino buli wezibaawo obuntu butambula mangu bannange gundi ekifaananyi kino ekyokubiri ekyokusatu ekyokuba wakiri omuntu ng'agize bw'ati mu motoka guleebeeta guti twalaba Katumba abantu batuukirawo ddala ng'era olaba nti bambi bakubye omuntu amasasi actually byonna ebyabaawo n'okutuuka okumuteeka ku bodaboda abaana babifiriminga so these days omanyi Bobby yajja n'atugamba nti buli omu amaanyi ge galiwa kamera eno okitegeera kulabisa kamera nga it has to be your what because eyamba nti omuntu ayinza okuba yakoze n'ekintu nga tamanyi ne mu town bwe tubakwata ababbi ng'alowooza ali mu dduuka ly'omuntu abbi ekintu mbutajja naye kumbe bamulaba kamera ziri mumulaba era gwe oyinza okuvaawo nga maybe tebakukutte naye akatambiko ne bakatambuza social media yonna ne wabaawo abakumanyi ne n'okwatibwa so tewali wadde tewali n'omukubi wa chapati akubiraawo mwennyini chapati yagambye ye yawulidde ng'amanyi Subaru ebiseera ebisinga wabaawo incident we see people gather there and people are so many and ABCD what happened to Bawalakata people abantu be Bawalakata temuyina kisa baatidde nnyo ne bayingira enju zaabwe nga bawulidde Subaru nga yeeyitawo ate bo baga according to abayogeddeko nga 2-3 nga baakiwulidde mulundi gwa papa okitegeera ate ye pasa yawulidde amasasi mayitirivu yakomye bala gali 15 naye gayingidde 30. That is one kye nabadde ngezaako okugamba ekyokubiri tulabyeko nga emmotoka ekifaananyi ekyaleetebwa bannange mbawagundi yange ndowoozayo nanalisisiyo buli omu is ali entitled okuwa endowooza ye ekyokubiri ekifaananyi kye nalaba ng'emmotoka enjeru eri wali wano waliwo kapeti ya green kapeti kiringa kapeti nakirebe kiringa kapeti waliwo amadaala kweyo gundi nabeka amadaala galiko n'ebintu abantu kwe beekuttekutte bwe bati gabadde gaawa niba bengezaako nange okwebuuzaako bambi si gabadde gaawe Bawalakata Bawalakata ku kkubo ukidde Bawalakata batuteerako kapeti ya green byabadde Bawalakata gwe ekyo omanyi oba waliwo omusuubuzi adde avugula kapeti ye ne asooka agiwummuzaako awo asooka alaba incidents ekyokusatu ebiseera ebisinga bwe tulaba bano abakubi nga bagenda okkuba kyemmanyi nti omuntu asooka kuva mu maaso wabeerawo ava mu maaso nemba bayirayo ono omuntu tabeera omu bayinza nakubeera like a gang of 5 or 6 people nga there are some people maybe abayimiridde ku kkubo to monitor nga be bawa information for example nga bwe walaba ekyali ku omugenzi Kaweesi bonna bakugamba nti waliwo be baalabangawo nga bayitaayitawo naye nga mugundi werejja nga waliwo aboogera nayemotoka ya Kaweesi yasooka kuleeta baana ku ssomero neddayo ekimeye nga mwebali muko bagiraba kati taliimu kakati awo kitegeera so wabeerawo bali abantu abakola ki babeera ku bigere oba ku bintu bya bulijjo nga bo bali awo balinda kulaba nti missoni yaabwe egenda kugguka. That is what I'm thinking because what if you come to the car n'okba nga tomanyi nti muntu alimu banga ddala si alimu gw'oyagala amasasi g'olunaku olubate lwononekedde bwereere so kakati nze ndowooza nti kuba ndaba nze njagala nnyo by the action gundi ezo nziraba nnyo ezo firimu ezo simanyi biyutani biki ebyo embeera nnyo ate ebyamasasi mbyagala nnyo olwokuba tatange yali mu poliisi kati kyendaba ku bantu bano abagenda okuba abantu wabeerawo ava eri mu maaso n'ava emabega ow'omu maaso yakonfamingira oli nti ddala mwali yavuga oba atudde sayidi eno kitegeera onfuna bulungi kaakati tugeze nti omuntu yabadde ava eno mu maaso yakubye essasi nerikwata ono omusajja endabirwamu y'omu maaso lwaki teyayiise lyamukutte litya essasi endabirwamu neetakola ki weribanga lyavudde ku mabbali nerimuyitira ku mabbali emmotoka ebituli nga tebannagiyisaako ku mikutu tulabe ebituli by'emmotoka ndi ku gundi yange eyo emmotoka kyogamba si bullet proof sayidi y'ono gye yabadde atuddeko yo si bullet proof mpa byange musumba yo butamulya
ate tuwawudde nti lyamuyidde omugongo ekyokusatu abajaga kunzayo mu nnyimba za head shoulder knees and toes. Mpoze ekintu ekirala toyina bw'oŋŋambira nti nno bakubye essasi n'osika hand break oyimirire mbuulira ababbi nga bazze ewuwo ng'obawulidde nti bali ku mulyango ogusooka. What do you do when you're inside? Munyagwa yabuuzize mundu yange eriwa naye yabadde ayagala kukola ki to guard himself kukola ki kukuba naye gwe nga gwe atalina mmundu kikyokola oyinza okuba olinamu omuggo gwo mu nnyumba oba ekisookera ddala ffe kati nga nze omukazi noonya kofulo endala ziriwa nnyongere ku ki ku nnyumba bwe mbeera ndi ku kkubo ne wabaawo obuzibu nendaba nti ababbi oba bali kungoba baki do I stop nkwata hand break mbunyimirire? No, nina okwongeramu omuliro nkole ki ekyakwasizza hand break nnyimi omuntu oyo ayimirire kyekyaki. Ndi ku story nze ndi ku according to ebyayogeddwa kuba ebyo bagundi ye yayogedde nti yakutte hand break asibemu ng'oba alaba biki oyo ndooza mutabani we akola ewuwe. Pulira biboozi nange ndi analyzing according to biboozi ebigenda mu maaso ekyo ng'okivuddeko. Bwe bakuba omuntu gw'oli naye tugeze bazze wano ne bakuba essasi kigwe wala. I'm just giving an example. Yeah. Don't you think omusaayi gwo gunsammukako nange? Era bwe kiri at least tuli motoka yemu atutudde wano wamu. At least something will kusammuka on me or even fall down there or maybe ongwenako because of shock and what which we have not seen. You never know, maybe those clothes and what they will bring us later. Ekyokutaano mbadde ku bina batugamba nti yagwa wansi wa steering gundi. Nze tolaba nti siri munene nnyo baki naye ate nange at least emmotoka yange eriko waggulu naye era ne wengezaako gwasa kufitingawo. Eri praise the Lord nene ate nammwe nedda eri Land Cruiser. I know but still kati pastor si oli omutini owedda omubiri gwe kwe guli musajja munene bulungi kakati okitegeera kati pastor omulongoosemu wa GB meka yavamu MB kati GB megabytes. So ogamba wakutama mu steering yo ntajaawo. Nze ngamba omuntu aba tajaawo mu steering eyo. Ekirala batukubye amasasi kale bakukubye mbadde nkyawa example bakubye amasasi ndi naawe nkwagala nnyo sigamba nti sikwagala naye mba nsanyaladde I can be so puzzled and biki n'agasitukawo mba sigalina naye gwofunye n'amaanyi omuntu ono omutereezezza n'omuvuga omutwale mu ddwaliro where did the energy come from and omutereezeza omukutte n'omusayi tewali gukugenzeeko otulageko nti at least I try to carry this person and I put maybe the person here and this is what okitegeera. Before all that twawuddemu mbu yagobyeko kubazibu. Obagobye kati gwe wategedde sayidi gye baakutte y'okutte emmotoka ogivuga ogijjawo odda sayidi watifu gy'odda gye baalaze gye bagenza ate. Don't you think nti ate nga oli waba ddala yajjidde bulamu bwo ajja kusigala agamba naye ono ndabika si gwe nkubye simusse kanzireyo okitegeera. Amaanyi n'obuvumu where do you get it to follow these people and even to pick that car and drive? You're driving to which direction now? First tell me, which direction are you going to? Because you don't know where they've gone. Kubanga that time we expect bodabodas nyingi okubanga ziri kukuba. Exactly, even the people around. Whom are you going to chase? Whom are you going to run after? Oba babadde bakimye bodyguard mwenyine nga gwe badde bazze okutta abazigu. I don't know. That's why I told you God should intervene in this issue. Kuky'abatemu ababeera bazze okuba tutera nnyo okulaba nga basooka kuba mipiira gya mmoloka. Badde nkyajja nkyayagala nkyakwongera. I think I have like 10 points zokka nno. We natudde mu kazigo kange. Natudde mu kazigo kange nenkola my stupid analysis. I call it stupid because I don't know whether it is true oba bitegeere. Tuli ku number 5. Oba tuli ku number 5. Badde twogedde ku ky'okudduka okugoberera emmotoka. And then you tell us
ntino gundi yeyo jobadde ngamba that point yeyo okuzikiza emipiira. Usually when we are going to see, I think this would have been my number one point. Usually bwe tulaba gundi zino nze nkugambye firimu nziraba nnyo kati bwe tuba tulaba ngate wadde si firimu here usually we see it nti gwe emmotoka weeba edduka ne mukwata ababbi wano olusi tukiraba nti oba balina kye babba oba ente bazikukusa mu mmotoka bagitwala biki what you do to a person who is driving, you shoot the tires. Why do you shoot the tires? Kubanga oyagala zikole ki astopinge emmotoka eyimirire ofune omubbi w'omutwale sikyo. So what happened nti tires are all intact, everything is intact in fact. Ate emmotoka yasobola ovuga n'agituusa emulago. So bano babazigwa then you even take yourself to intensive care unit. Intensive care unit so abeera abantu abayiye nnyo. I see you are losing a meaning. So when I heard the story, unembiulira ningamba banange nenkankana ningamba I see you nze kasampuli I see you nagamba ho anagamba kayogedde ku mawulire ekiro nengagaza ati odo omusajja yamwezesa agamba banzijanjabidde mulago mu ddwaliro lya gavumenti sina wenda ze wona ngeze mulago mu ddwaliro lya gavumenti ningamba musumba kwade ketagisa okyawa points oli kuyamukaaga nti emmotoka eyina okutagala bagikuba emipiira n'emipiira gyonna kubanga bana bazigu tebakola moving vehicle ogenda kufuna target emipiira gyonna kwegiri endabirwamu zonna kweziri we don't see any what gempuliddeko nti oba bagitutte banagula obakola biki ebyo ebintu ebyekipoliisi byesitegeera byesijja kwogera ekirala mbadde njogera ku ICU simanyi biki intensive care omuntu yenna tulabye incidences zino nga batulagako ne ku mirambo tugirabye ebifaananyi badde nga bibi nenga era wesiwala nenga okirabyeko fe abatannalabako kifaananyi ky'omusajja eyafudde. Ani Musumba tiyawadde bantu mwaganya kukuba kifaananyi kukuba masasi kugoberawo bazigu kulemwa kubakwata kujiweta kujizza mulago mulamba kugujjamu gutwala mu ggoni ekirala eya breaking is the news yabaddani Frank Uncle Gashumba yabaddewa ku ssaawa ezo aka yamwegambidde kuba yiyada ina obujulizi Musumba mwenye victim wakabenje yasobola kunoonya muvandimwe munne n'amugamba wa infino ndowooza bye bintuuseeko ekirala neyo point ndowooza njireke batugambye amasasi gabadde ameka gamuyiseeko ye yagambye ameka 30 as in 3 or 30 ku 30 ne wabulayo ne gundi nze akantu ke nalabe kabadde ngoba nabadde ndowooza baava kwekebeza ki kyonna nze okwekebeza typhoid nze okwekebeza kyonna kali wano bataddewo ne kaplasta so ndowooza sasi bweriwanga lyekwesa gwomanyiko ebyamasasi wali nnyo mu barracks omukono gwandibadde guzimbe bwe guti naye gwe sasi olimanyi kuba lyokya nebbugumu. First of all where it enters from might be small ne opening yayo ng'efuluma wali eri according to what I saw when I was in barracks nga ndi muto that time oba nkinyumye ntya tintwalibadde tulabako ku musaayi ku lugoye ku biki nti kale afudde ku muntu ono amusitudde omuntu wamuyambyeyambyemu emmotoka erimu omusaayi gwonna bannange emmotoka yasembayo twagirabaawo waliwa yes ali muli akola kinga neddereva ali awo tulaba because those people came for ichuli okiraba and these people had stopped according to story yabali nti bo baali bayimiridde because I think they were near their gate or something. So these people were osegera so kakati ebyo byonna bwe tujjanga tugattagatta ng'omuntu ngawe tubeera ku buzigo bwaffe munnange omuntu abeereeyo oba kalimuke oba wanaagamba naye bwa stories bw'ogigattagatta terina kwegamba newogatta newogezaako owolereza omusumba olaba nga tebijja waliwo akalala kenzijukidde awo because tosobola kuŋŋamba there and then they are telling us you've had 7 bullets on your back gwe sasa olimanyi senga kati ne backbone oyo musajja tatuula
if at all gondi yali yakola. By the way, omugongo kumanyi senga gwasense bweguti nyama ikola ki. Ono But you can't tell me yesterday mbu bamukubye gondi nabirabye agogama uli sigenda kulima gona kala esawe mu NTV mbu bamukubye omugongo simayo Amasasi musanvu. Ngate munaku obunyoko TV abamukubye Amasasi mangi nnyo ku mugongo Amasasi limuyuziza omugongo era abasaba. Mbuli amuyuziza omugongo. Omuntu esasi gwe liyuziza omugongo asobola okutambula nayimirira nakola ne press conference nayogera n'abantu. Abasawo ne bamudischarge n'omudischarge adde mangu eka. Adde waka. Ekire ekyo kyennyini. Ekire ekyo emisana eryo. Ugandans. What is happening? Njagala kubuuzaako ekibuuzo nga kigenda gyali. Is Uganda safe? Is Uganda bleeding? Oba Kyagulanyi alimba? Yaya mpasa agamba mumugamba ki Uganda tekinyuma nga abalamu bavugire emmotoka. Kakati mpozi kati n'ekirala kye njagala okugamba kale ebyonze bibya analysis yange kubanga tosobola kuba migundi musanvu n'osigala ng'otambula bw'oti no. Before nga tonaba concluding ozobalenga ku ya musanvu. Kweyo yennyini ya sagala nga sinabako sigenda concluding kati sho ekyagenda mu maaso. Tukyalina bingi ebyokwogera. Kweyo yennyini ya Uganda nti bamukubye essasi mu mugongo. Mbugabadde musanvu bamukoya Amasasi mbone gamuyuza omugongo nga senkubuge yabyogera batenga munafu nnyo ku kamera. On the very day, on the same day netulaba pastor ku mawulire nga ali ku shade ayogerako ne banna mawulire nga ayambadde ne saati osobola okwambala esaati ng'olina ekiwundu ky'omugongo ekyo Amasasi gayise. Anti katutuyambagane ffenna tukole gundi eyo nti bannayuganda bonna ekirungi buli omu waali kutuula n'akola ki nakola analyzation wakati omugongo waguyuzizza omugongo waguyuzza ate nga guli science mungi naye kino kituzaawa nina kwatala kugenda eyo ku point nange anyongereko nga 2 okomye ku ya 7 ey'omunaana bwe tulaba abazigubana betuze nga tutera okulaba abantu bano babakubira waka waabwe nga naatera ng'alinga wano ne wali bonna go back to Abiriga bamukubira muka area ewe mu katawoni nga akyama ewuwe go tukawesa bamukubira kulambira waka nga yakave ewuwe go tukirumira Alina yagenda waka anatera n'otuuka yali adroping oli omuwala gwe Ichuli waka engola mu kikomera kye munda ani amulala gwe soogedde abo bamala bonna basinga okujjako mpozi gundi gwe bakubira mu bawala kato omwera munnamuŋono omwo Meja Kigundu era naye yali agenda waka. No, Meja Kigundu was going to for a radio talk show. I remember it was on a Saturday. I think yali agenda na Bugenzi. It was a Saturday morning. I remember. Because it was, I think, a show gundi yali achagikola no jikolo no mbayira omubiri. If I'm not mistaken, yes. So, ono epasa bamukole na mungona naye nga abeera bayitayo namayumba. Namayumba. Ne bamukubira. Waliwo ne yangambye, waliwo omuntu yangambye mbu asula ku mbubi. Mbubi yavaayo kwe kudderi. Mbwachasula mbwera yewe press god munaku agiraba ku macha. Mu saati enjeru. Ne mugambo baba alina byayisaawo. Ntebuliro nnaku amulaba. Oba waliwo ebyasigalayo munnange ebintu bya oba basigazaayo nga baba koye wano bawummula munnange sente bwewera okola buli kintu kyonna owaye simanyi ekirala point yange badde ogimbuziza ey'omwenda eyo point y'omwenda abazigu bano nga babadde bazze basooka kola study ku muntu gwe bagenda kutta abantu bonna abasinga abadde ne pastor over the years bagamba pastor tebamuvuga yevuga kyenjagadde okugamba kati mbadde nzizaako nkugambe for the years I've been with him ndi pastor bamuvuga yevuga bwevuzi omuntu omu yekera lwali oba mulundi gumu ba mirundi ebiri eyatula mu praise god ya black yali Dennis oyo Dennis gwe bago bajuzi wano mulote esembyeyo eyakola kampuni okitege oyo gwe basuza omukolo eyaleko oli omukazi gwe yali agenda owasoga Joy yes kati Dennis oyo Dennis mukulu ati naye ndoza mu myaka gye namala ku salt emyaka 4 namulabako emirundi 2 ngavuga omukulu mu myaka 4 so mu bufunze ndoza namulako emirundi 2 mu bufunze olaba nogende wala yevuga simanyi bagenda mbale biki simanyi bagenda 40 emmotoka yatuula wali simu nkugambe nakirako emirundi eja twali muntu atuula mu mmotoka eri mpozi n'ajoza era mmanyi omu yalinga muvuuka bamwita Isaac
era yayoze emmotoka eyo tegenda ku washing bay yolezebwawo office muba newaka ndowooza. Kati ekyo nakyo kyakwetegereza bantu kyaba bazigwa batamanyi nti omuntu gwadde bazze okutta yavuga bwe kibanga gubadde baagala. Anti munnange Mukama akola ebintu, Katonda wa Bugingo akola. Kaakati Mukama akola ebintu, kaakati yakikoze n'amuyamba munnange n'atakuba. Ene tuyinza n'okwogera bwetyo nga kituufu gwe badde bazze okutta gwe basenga badde baagala bodyguard. Aba okitegeera. Point eddala ey'ekkumi. Tulabyeko abakungu bangi abakuumibwa abakuumi. Ewaka ne mu mmotoka. Naye bakuumi kinzi bannaye kale KSFC sijja kibeera. Zasifuddeyo ku kika kya mukumi naye obutonotono bu tips bwemanyi ku bakuumi abakuuma abakungu bakuuma ba VIP abo. Ekisooka omuntu omukuumi atuulawa. Omukuumi atuula maaso. Ono omusajja yabadde atuddewa. Kati abamu bagamba abadde mabega mu back seat. Abamu bagamba abadde maaso. Oyagala kuŋŋamba nti nno ddala omuntu omutendeke nga ali trained kuba agamba SFC babeera so trained. I don't think abantu abagenda okuteekebwa mu SFC nti babeera bantuntuntu obwetegeera. Yabadde tasobola kwerwanako ko naye nti kale kazeeyo bullet emu. Was he caught unaware or something? Do you want to tell me that he didn't have a pistol with him or something? Atambula butambuzi yenga talina kyalina. Abadde agina naye jjukira nti essasi mu mmotoka ya Kirumira ani yavaamu nga mulamu. Ningoze mundu meka ezaalimu. Anti kakati. Then that one still brings us to this story. Because when abantu we bajja okutta baagala bate, you remember what happened to Kawesi? Ne bakoma, they even checked and they even added Amasasi. Omoloka ya Kawesi bonna mwalimu emmundu ezaabwe nga baba ali mu Kawesi yalina pistol. Katate Kawesi yalina bodyguard yalina ne driver ate nga bonna basirikale. Bodyguard yalina emmundu enene nga ne pistol. And these people when they did whatever they did, according to ekyali ku scene batugamba abaaliwo tera oli yakomawo alabe eddala bafudde oba afudde n'ayongera n'amasasi. Kati kino kinkomyawo wano ne tugamba olowooza nti nno these people bo be baagala okumanyika nti kuba waakuleka ngu oli alive oyinza omuwaako obujulizi ti gundi gwe nalaba. Why weren't all of them shot? Because these people when they come they know if I leave this person alive agenda kunjogerayo nti nze nakola kino, so I must kill all of them. Ono naye abeere gundi wa munne okitegeera. Omusumba yabadde aliko Katonda era ekyo kyongera okukatiriza nti Katonda we Kanani akola w'amaanyi. Kale analysis ffe tubitadde awo n'abalaba n'ayongerezaako naye nga tukyagenda mu maaso. Nina obugambo wange bubiri oba busatu oba buna oba butaano. Mwekibanga ekintu ekyo kyabaddewo si we kibanga. It is true kyabaddewo. Kyabaddewo nekyo badde otegeeza bwe kibanga nga Musumba takiina mu mukono. Nga we kibanga Musumba. These people had come to him to attack him to kill him. One, Musumba akoze abalabe bangi nnyo than friends. Yeetonzeeko entalo. Ayina entalo nnyingi nnyo in that senga kino ekintu kyabadde kikoleddwa ne kitu I don't know how if this had happened and yes nekitwala obulamu bwe tetwali tegeddaani akikoze ku basumba banne, akikoze mu ba politicians, akikoze mu bantu ba bulijjo, akikoze mu kwegamba ayina abalabe bangi nti ne wekibeera mu basiraamu ndoza ojjukira waliwo oba oyo omusajja Sheikh obaani yagamba va ku ntalo zaffe nalaba akanunga katambula ku TikTok nagamba zanyira ku birala nnyo ku ddiini ey'obulokole bona biki nefe ey'obuyisiraamu tojja kuswaza Allah na biki eyo video bw'ogenda n'ogyetegereza nayo in fact nakalabye era kazeemu okutambula nti ffe mu ddiini y'obuyisiraamu tujja kuba nabo yabakola ki ne bagamba ffe Allah tetumukola ki tetumuzanyirako. So you don't know where your enemies will come from. Recently, Mokufa kwa Sobi, did you hear what he said? Musobi was coming for us gundi ate yali agenda kuyita bannakampala bali bagenda bawa kubanga bannakampala ne bo baleetera ekidomola kibo bakola ki akakkanyiza abantu bangi nnyo, the likes of Bobby Wine, kati ekyasembyeyo yakakkanyiza Lord Mayor namukaka akakkanyiza abantu n'abafuulanga abasiru. Walebe kiyakoze mukyala we kwegamba abantu bangi nnyo nti there are very many people nti in that wofuna obuzibu
tomanya where the problem is coming from. Because you have very many enemies. Yeah. Now, wait about this incident. Have you had any Musumba talk? Who is going to come out and say banange muntu waffe biki? Era olaba bajovaayo Jeno Gashumba the characters jovaayo. Siganye fenna we have enemies. Siganye fenna tukola ebibi na biki. Nejera tuinaka abantu asobuli nti onafunye ekibi nagamba kanzirukeyo bakangende enkoleki. Why would we create a lot of enemies monsi muno than okolaki? Yabadde aleta summon efanagana oba waji following was summon eyo ngagamba nti no wali okuyingira this biki yajogedde omwaka sijja gumalako babiki something mwe yavumide ne mukyala we again yamuyisizaamu egaali yamugambye eki to following ate nze nsabirayo nze ndi wawali babimaze ne babiteka nakugambye nze mumpe data ndabe ebintu bamaze ne babyetera benyine kuki kupeji yawe babyetera ku peji yawe obina ompulireko ono mukyala nkubide ono naye mukwano gwe okyera kati kwegamba mbadde nkyakugamba nti olina abalabe bangi byobuulira byokka bimalamu abantu amaanyi waliwo okubuulira okwakyukira ddala basumba bano simanyi who regulates these basumba ne betwali bannange omunnyo gwabagwamu kati baafuuka kisula abasumba abasinga 90%. Ne gwe nali mmanyi kati nga gwe ndowooza nti nno mukulu akola biki na biki naye ate yatani naye kwegamba ate ye yavudde mu kisulo oba n'afuuka ki kino ekinyu kyente olwo ekinyu kyente kyezikombako ekibulo bannange munaatusonyiwa n'ebituluma ffe twali tumanyi these people are there to help us naye gwe n'ovaayo noga ntandise okunyumirwa obulamu mwabasirusiru mu sente zammwe abasirusiru akantu nga katambula ku tiktok yagamba nti mbadde nina sente naye nga siziwomerwa naye kati ntandise okuwomerwa sente. Yes, that is one. Then there is this one which is moving to abasirusiru simanyi ku sente zammwe agundi kwe bavugire emmotoka ku sente z'abasirusiru kwe bavugire emmotoka obeeza akabyo something like that. Uganda ngabo. So kakati waliyo ebintu ebimu anti oli awo simanyi olinnya taxi na biki bintu bingi taxi ate yaleeta olukumi mu weebale nnyo. So kakati abantu oyinza n'okubanga n'abalabi bavudde mu kyaki omwo nga kisoboka kati ndi kugamba nti bayinza kati tetumanyi okitegeera naye nga otandika okunoonyereza you fail. Why? Because tosaga naye gundi gwe nayomba naye luyinza okuba yakinkoze oba gwe yatawuka naye bagenda kuwamatuka kubanga buli omu mukozeeko obulabe naye mukama bw'aba muwadde second chance. I think this is the time Musumba agikozese okudda eri abantu yenenye addemu alokoke yenenye addemu alokoke bupya yetondera abantu azze mukyala we amwetondere amukole kozesa abazonto kwe yayisaamu eggali ya kiwalaata ne pasasirwa dda yamuyisaamu ekiwalaata mbu akasajja akakulu akeeyo mundeawo nekiwalaata kikoma mu kabina ebyo ebintu ng'ebyo kitegeera enjiri muwemula tuwemudde wemudde mukoze ebikiso bambi. I think God must webanga that thing didn't happen maybe for a reason and God is sending a sign that maybe I need you to repent or I need you to come back to me fully. All film jenama ngaita God must be crazy mbade manji ogenda okwogera okitegeera awo nanga tuli wetu tyo nti ebyo byonna binza okuba byabaddewo nenga it's a warning or something to please come back to me. I've given you another chance. In fact ekyo kyabaddewo oluyimba lwa Julie lwanzize nnyo mu bwongo Julie Angume ngasa mukama muweeyo chance mu something like that okitegeera asobola okwenenya na biki. I think you really need that. You need to repent. You need to get back to Ugandans and I think kubanga abantu ba bulijjo omuntu wabanyigirizibwa ate gwe nodda mu kukuddaala mu kwogera nga obalaata nga biki nga Ugandans, oppressed Ugandans are there watching you and what do you think they think of you okitegeera. Pacho awo nga tuvuddewo kubanga omubuuliridde bw'aba ayagala okutegeera ategeere. Waliwo emboozi etandise mu media okubeera ebyabaddewo. Actually most of the people abasinga bendabye ababeere bano ba bloggers ba tiktokers bannabyabufuzi sinalaba yagamba naddawo nanakuwala nagamba ne pastor waffe naye abasinga kati emboozi etandise twagala Pentagon. Abantu bano yali abasuubiza okutandika Pentagon mu January ono.
anti nze mpulira ebibongera bwe nagambye nti some people are not happy because bagamba accountability ebaweebwa. Tulowooza nti Musumba tannaba kweteekateeka neera ekola ki? Tannaba kweteekateeka kimala kutandika. Yali agambye mbu January eno kaakati munnange bino kaakati gwe for example. Yayongezayo bwongeza nkaluuka abasentebe. Kati anti omuliro gwamala kubaawo. For example, njagala kuwa example eno tugeze oyina gw'obanja. Sente zonge 10 kale emitwalo gyonge bine kuba mutwalo. Nakugamba n'ekimbo omanyi. Ja iteyayo olw'omukaaga ozinone. N'owulira ku lwokuna nti omwana we ali ku kitanda oba yafudde. Oba yayidde oba motopiki yamukoonye oba kiki. Ku lw'omukaaga mbuulira ogendayo n'omubanja sente zo. Okireka togenda. Kati era mukyabanja Pentagon. Wanji maama. Lwaki mugivaako? Kati tujesonyiwe. Mumusabe hexagon ndooza. Walina rectangle, triangle, hexagon biki ebyo? Walone gye bayitanga oba tricycle. Ate nze ndooza bambi mumusonyiwe. Mumusaasire ebizibu ebyatuuseewo. Tusonde sente za Pentagon endala. Era musonde endala kati. Tusonde amadika. Kati zino kakati esinga kaawo. Byonna musaba bimukolera munnaaye. Nenga kati sawa zino Pentagon si yakakati. Siri mwogezi waabwe simanyi ebya Pentagon oba hexagon yejo ba triangle ba whatever it is niyenga that is me. I think that ekitono nnyo kye msobola okwogera about gundi yaabwe. So wotogobola bye engeri neba na Uganda ate anti mbadde nkyakumalira nti ebibozibozi bigenda mu maaso bagamba beba film mbu baagizanye naye teyaweddeyo bulungi. Ate kitaweddeyo filimu teyanyumira mbu badayuga balinga wendagambe nti ababodaboda baba nembozoka ne bannange bali bazanye filimu naye teyaweddeyo bulungi senga eggwayo bulungi ne banyumisa abalabi abalaba filimu naawe n'onyumira omanyi bwe tubeera eno n'ogamba nga bw'olaba omupiira nga kola kinawe n'ogiramuko bw'oti olinga gwali kusawa kwani kale mulimu omuntu yafudde ebyaddala naye filimu yo eno ande mpulira abamu mbadde ku social media leero ngenzeeko ko sijja kulima abamu bagamba kkiriza okufunanga ebiwunde ebya real ng'ozanya filimu owedda ngamba mbukiriza bakiteekayo omukono bagbe bakola biki oba katawe bakozeho sajjale babiyita batya ebya filimu okuzanya filimu nakuteekako ebbwa eritaliiwo oba babikola babiyita batya naye ennaku zino ne makeup ekikola ba makeup abakikola nti oyinza kujja ne bakuteekako ekibwa ne bambi olina anakola naga bambi bamukubye essasi oba me bambi ettama lyakola kyo kitegera something like that so ne bambi social media mukkirize bambi kati anti Susan mweno filimu aliwa nga talina walabikira ate omukazi omugezi yewe bitabi babbali yabadde wakanga awunze bagambye yawunze isimanyi ya faintings aliza muli naawe yabadde wakanga shooko ali mu shooko olulenzi lwabadde lugenze kati ogereko katono ku Susan waaye atazzeemu kukola ki God forbid musumba abulamu bwasigaddewo naye singa byaze otherwise Kati ki siye mukyala we owawa ozikosolo tibamanyani wagendako ku mbaga yaabwe ewaka bamanyani yali mu hoteri nze natya saagendayo nga nti ayo munnange otyo ewaka bamanyani ye naye kirala nze nali anti nali DP nali FDC ye Katonga nga wajjukira DP zaali bbiri awo manyanga FDC waliwo Katonga waliyo ne Goni kati waliyo tiimu Teddy ne tiimu tiimu bufumba butokovu ne tiimu y'ababbi b'abasajja ani akkirizibwa otuula ku mu tenti y'abannamwandu tenti ya namwandu aba amanyiddwa ye mukyala Teddy kuba yalina n'abaana naye gw'oli awo ne tooyi nvaako ngende wabuli segera abaana abakkiriza okujja okusiimula era bano bagifti bebaali ffe betwali badde tumanyi kubeera kati olaba ne incident eno yahapeninze era kyemmanyi abaana abo banakuwavu nnyo bagamba taata waffe yabadde afudde banaye ne Teddy mmanyi agamba nange omwami wange wabula don't lose hope mukyala Teddy keep your prayers your knees down God is soon answering you musumbatani sokuzanya filimu naye bambi musumba bale kuwona kama akusaasire manyi abakkiriza mu Bayibuli ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebijjanga bize tusomesa Yona Katonda yali amutumye agende e Nineve ona naagala agenda mu walala asooka bamuteeka mu lubuto lw'ekyenyanja kimumira okumala ennaku ezo yavaayo n'akitegeera nti Katonda tebamuzanyirako okitegeera n'abonerera bantu bangi betulabye abakyusa leeta ne bakizuula nti
Katonda tebamukola ki tebamuzanyirako naye musumba obanga kituufu ddala wawonye amasasi Katonda tebamuzanyirako. Another chance for you oba oyagala weekolemu ka revival kendeeza abalabe boolina abantu beti oli musumba abantu balabe nga ye bali abantu bonna bawero kamingi naye gwe ne weekiteekerawo ddala musumba ow'NRM ne weekyeteekerako ddala nti musumba ne woobeera ow'NRM but don't chikuba nnyo bantu because you have a group of people. Kat for example me I also emirimu gyenkola ogimanyi kati gyendimu naye senga nteekawo ne ŋŋamba nze ndi gundi no buli muntu bwazze bw'oba omuwelkaminga nze mama nga alina ekintu kye yaŋŋamba nga ndi mwana muto nina ne bye nnamuyigirako naŋŋamba nti malayika yo tomanya ddi lwejja mukama lwagiweereza gy'oli ayinza ogiweereza nga agiweereza mu muntu mukyafu nnyo oba mulalwa azze atuddewo oba ki nga tomanyi nti that is the angel God has sent to you. So handle everyone mu ngeri gy'abaakoze eki gyabazzeemu. Ayinza kujja naye nga tomanyi ggulire eddungi lyakuleetedde oba azze nakusavinga your life. Do you know someone ayinza omulaba ng'omulalu lukinene nakugamba wabula leero tuyitaawo oba ki okitegeera oba kino oba najja ng'obadde ogenda kulya ekino nga bakyesemu obutwa nakubagirasiyo neeyiika wali gwe n'omunyiigira naye nga tomanyi nti he's an angel who has come to save you. Onfuna bulungi. So mu byonna bye tukola ndowooza bannange musumba mukama akuwadde another chance to be on earth era tuli basanyufu nze ne musanyufu tulinze kabaga kakwebaza Katonda kusuumusa masasi era kyo kituufu tujja kujja era Katonda wa Kanani ndowooza omulabe nti akola Katonda wa Kanani akola so naba kumanya obadde Katonda ninako mulugire nnyo mbagaliza akaseera akalungi gondi nawe oyagala kugamba nti Katonda takola kisinziira anti Katonda akola biri byonna points zetuwadde 10 ng'osoose kuzijjawo kubanga ezo zirimu amagezi g'abantu. Kale mbagaliza bye munjagaliza tujja kusisingana nate omulundi omulala nga tukyali ku Kimbo updates naye nga ngamba kujjukiza nti genda ku Uganda ddala mu block letters Uganda/ddala subscribinga obire nga nange ofollowinga bye tugenda mu maaso n'okwogerako ensonga ziruma bannayuganda ensonga eziri mu Uganda ensonga ezikwata ku munnayuganda despite of wherever you are yonna gy'oli you still remain a Ugandan. Okay, thank you so much. Mbagala nnyo mbagadala mbere bulungi. Mweraba subscribe, likinga, commentinga. Kyona kyoyagala. Teekako comment tujja kuziyita mutabe atokutesa komenga bwe kuli. Bye bye.